mugamba muti abaagala balungi abeekuumira kusenga 5256 kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza leero nakasitayolo kendeese kenjagala tuyige bannange ebintu by'okwezina nabagamba binyuma nnyo nga ebintu mukyusakyusaamu naye buli bwozina emmana ng'ozina ekintu kyekimu munna atuuka ekiseera n'awulira nga tebimukolera n'awulira nga bimutama n'awulira nga tebimukolera go ge mazima naye olina okuyiga oba olina okutegeera nti omuntu osobola okumuzina ebinyuma naawe n'omuteekamu omukira n'awulira nga kyenkyo n'abeera ng'akwesunga naye mwesiba ku busitayiro ne mwesiba ku busitayiro ng'ate olwo obusitayiro obuli okumpi kasitayiro kaffe kano ojja kwetaaga ppiro 2 zibeerewawo ku kido then n'ekirala ky'ogenda okwetaaga I think zeezo yeggwe ne mukazi wo nga kiwedde wabula era nga bwe tumanyi nti okuzina emmana omuntu yenayina n'anyumirwa olina okubeera ng'otandikira mu kumuweeweeta omuntu mutegeke bulungi emmana etobe bulungi olyoka omuyingire singa omukira oguyingizayo nga munno abadde teyeetegese bulungi ogenda kwesanga ng'ate tagenda kuwoomerwa agenda kwesanga tagenda kuwoomerwa ogenda kwesanga ng'agenda kubeera ng'acomplaininga nga tebimukolera so oba oyagala bimukolere kakasa nti at least emmana oba omukira oguyingizaayo bulungi nnyo awo munnaafe obuwoomi kale tukikwasaganya tutya ekisookera ddala ky'olina okubeera ng'omanya oba ng'okola ogenda kunnyambayo ekintu kimu nti omukazi togenda mutandikira mu kano kasitayiro kubanga kajja mumenya ate kamazisa mangu omukyala ate naawe omusajja kagenda kumazisa mangu kati oba omanyi nti oli musajja nti omala mangu oba okimanyi nti nno nandyagadde tuwangalekokko kuba kamenya bona akamala omukazi agenda kuba akutuse omukazi ogenda mutandikira mu kabulijjo ka missionary kaffe muteekewo sooka omusapotaawo ebitandikirwako bw'omala okumusamula obulungi oba omala okumusapata obulungi ebyo ebitandikirwako then nja kusaba obeere nga weepositioninga bulungi nnyo omukyala omwebasa n'atunula waggulu bw'amala okutunula waggulu gwe n'ojja n'omusika n'omuleeta wano like ng'ofukamire naye n'omuteeka wano mu maviiviigo oba okyamanya mugundi mu bisambi byo kati n'abeera ng'alinga omuntu gw'okutte nga like nti teyeebasa ku straight line nedda nti nkusise n'enkuteeka ku ki n'enkuteeka ku bisambi byange then awo n'olyoka omuyingirira awo n'olyoka owulira omukyala waafe obuwoomi omukira ogwo buli bw'ogusindikayo bw'otyo omukazi agenda kubeera nga omukoona kabojjambolo kuba ogenda kuba omutiltinze kaakati ppiro ziri ze nnakusabye ngenda kukubuulira kye tugenda okuzikozesa 2 sooka omuzinireko kaawo mu preparing olabe nti omukazi atabuka asaanuuka bw'olaba nti kati aweddeyo ngenda kusaba weefunyeemukko katini era naawe olina okubeera ng'oli flexible bw'oba toli flexible kalinza okulemererwa kangu nnyo ndigezaako kannyonnyola ddaba oba osobola okatega naye kangu nnyo nga bw'okiwulira just ofukamira ku maviiviigo omuntu n'omusika n'ajja eno waggulu n'ogumuyingizaamu nga ye yeebase wansi kati ng'ebigere byabisimbi omukwata n'omusika bw'oti ng'okwata wano mu bisambi wano ebisambi ebigattira ku bbiri gwe n'omusika n'ogumuteekako n'osooka awo ogutambulizaawo nga jjukira kaspeesa akabeera wakati wo naye kaba katini nnyo kati obeera nga omuyingira cu omukazi ng'awoomerwa ng'anyumirwa nga naawe olyoka ofa obuwoomi akantu kano lwaki nkaagala awo wennyini w'obeera oli okyasobolera ddala okukozesa omukono gwo n'oweeweeta ku kajanjaalo k'omukyala nabagamba nti akajanjaalo keekamu ku kifo ky'omukazi ky'otalina kubeera ng'obuusa amaaso oba ng'otwala bw'otyo muweewete kajanjaala wasooka akujugumiriremu kwasobola n'okunnyaalira nno ku nkazi manya ku mazzi sorry bw'omaliriza kati ogenda kukwata ppiro ziri 2 emu ogiteeka wano omugongo gweno waggulu ku mugongo si ku mutwe gwabula waggulu ku mugongo nga wakava ku nsingo katini then endala n'ogiteeka ku mugongo gwe tuyina engeri omukyala gye tugenda okubeera nga tulinga abamufunyizzaamu naye ate awo bigenda okusinga okuwoomera kyova nagambye nti tokatandikiramu sooka omuzine bino ebya bulijjo nti ogenda okukajjako ke kagenda okusembayo kubanga osobola okumuvaako olusi ng'asamudde ng'akooye nga tayagala biddamu so bw'omaliriza bulungi nnyo kati gwe bino byonna ebyokuteeka ppiro ogenda kubikola ng'omukira gwo guli mu mmana just weesika bwesisibwa oti tojjaayo mukira gwaffe weesika bwesisibwa oti n'okwata ppiro n'omubinula n'ogimuteekayo n'okwata ne ppiro endala n'omubinula nayo n'ogimuteeka eno ku nkoto oba ku gundi ku bakiyita batya eno
omutwe gye gukoma eno n'ogisonsekayo bulungi oba n'ogiteekayo bulungi nnyo omukyala n'abeera ng'anyumirwa ate nga naawe okola kyonyumirwa. Bw'omaliriza okunkolera ebyo wammanga ddiya wange omulungi kati tuzzaako ki nja kusaba bulungi nnyo otuuke ku mukyala oba ogende ku mukyala yenna awulire ng'afa obuwoomi. Omukyala ogenda kwekanyuga ku ye kaŋŋambe oba bwe ntyo like ogenda kusindika omubiri gwe oguteeke ku mubiri gw'omukyala ekifuba kyo kinyigire ku kifuba ky'omukazi amabeere ge gabeere nga gatambulira ku kifuba kyo like ng'ogenda kumuweeweeta n'ekifuba kyo kati olyoka otandika okumunywegera ng'eno omukira bwe guli eno nyeenya kiwato omubiri gwo nga bwe gwenyolera ku kifuba kye kubanga jjukira oba ogirayo batyo omubiri gwo ogenda kwesanga nga nagwo gulina ka movement gwe gakola ate n'ekirala emikono gyo ogenda kugikozesa okuweeweeta ku mutwe gwe nga bw'omunywegera omukazi olyokola bibwafu obuwoomi kasitayiro oba mukategedde kangu nnyo nga byenkomeza ate kawooma ate kanyuma. Lwaki nagambye nti omusajja amala amangu tokakozesa ng'okatandikiramu kakozesa ng'omanyi nti kati ngenda kumala obuwoomi bubaawo bungi ekisooka oba owulira ebbugumu okuva mu mubiri gw'omukazi ekyokubiri omukira guba gugenze paka munda kugamba nga guli eyo gwonna gulina ebbugumu lye gufuna emmana eba egumyima engeri gy'oba nti ebigere by'omukazi gwabikontrolinga gwa muli wakati tegeeza osobola obbisika n'obigatta n'obeera ng'okendeeza ku bugazi bw'emmana nti olinza okuwulira obuwoomi obugenda okuleetera okusammula ki amangu. Kati ate ku mukyala naye lwaki nabagambye nti n'omukyala aba ajja kusamula mangu. Omukyala oyo gw'olaba gujjukira naye agenda tandika okuwulira akabugumuko ate eno bw'oyogerera mu matu ge eno bw'omuweweeta mu mutwe eno bw'omuwaanako eno bw'omunywegera eno bw'omugira ku mabeere kuno kakati ng'ekituufu kiri nti tewali wasobola kusavaivingira kusamula mu bwangu ng'aba agenda kumala mu bwangu ddala so tokatandikiramu bw'oba oyagala musooke munyumirwe oba muwoomerwe osooka n'otwala obudde bwo ng'omuweeweeta ng'omutegeka olwo n'olyoka omuyingira naye n'awoomerwa n'anyumirwa ate era nawe n'onyumirwa. Manye ebintu by'okozina bino binyuma nnyo nga tobiwadde akadde. Omukyala bw'oba omutandise ng'omutandikiddemu butandisi cukucuku wamangu bimanyi okumubba wamukko nawe weesanga nga tagenda kuwoomerwa oba kunyumirwa. Naye ate bw'ompa akadde ngenda kuwoomerwa ngenda kunyumirwa kale ngenda kwesanga nga binkoledde ate nga naawe bikoze eki bikoledde. Akonna ke kasitayiro mukwano busitayiro bungi nnyo tujja kuba tubulaba mpola mpola gwata na subscribing ya subscribing edda munnange gwe nkwebaza bwebazi siina kyenkugamba webale kubeera nga subscribing webale kwekuumira ku Senga Face webale nnyo webale ddala nsaba omukama akumpeera ekisinga obulungi akunsasulire ababeera ku live streams zange bannange nembeebaza tukola live stream okuva ku Monday paka Monday ebeerayo kiro ssaawa 2 oba 3 eze Uganda tuba tutandise buli lunaku ne tukola live streams emisana ku ssaawa ku ssaawa 7 okuva ku Monday paka Lwakuna n'Olwomukaaga. Ku Sunday n'Olwokutaano tetukola misana ate ne tukola ne ku makya okuva ku Monday paka Lwakuna n'Olwomukaaga. Ku makya tubeerayo ku ssaawa 2 eze Uganda. Mubeere bulungi akumata kumira mpeera. Baagala nnyo omukama bankuumire mweraba. Yeah.